wawe kakati muwulirize Minister, ekyengezako kugamba kino mureke kambabuulire bano mureke kwerimu olulimi kabe President Museveni naye yakitegedde nti cabinet yaronze temuli yabawadde nekyokulabirako n'okuseka ng'aseka yagamba nti Yesu ng'alonda abayigirizwa be abantu abamu tibe waliwo wembadde butanazeba ntera kugamba abantu ku cabinet eno ku forum zezembaddeko nibagamba nti eno cabinet yabadde ya mu kisenge era ne President Museveni yakugambye nti nekwese nindyoka ninkola cabinet abamu balowooza nti yekwese mu lusuku ba mu kisikosiko nakola cabinet kise goraba nkugambye nti yabadde ya mu kisenge bibino ebyavudde mu kisenge bw'obeera waka n'omwana ayingirayo n'omukyala bajja kuntawanya mu bitaliimu naye kyengezako kubagamba eno cabinet really no nabanja gwe tumanyi nabanja bwa prime minister lyeriiso lya government na ekyengezako kugamba nabanja ono gwomanyi asobola kusamoninga Kayindo Tafire nagamba nti jangu mu ofisi yange ombulire kino asobola kusamoninga Major General Jim Muwezi nti jangu ombulire kino bino bintu byetaaga mu seniority n'okumanya kasooka president alonda ba prime ministers ono wabyafaayo. In fact President Museveni yaronda ko aliyebo wewe bagamba nti yamujja kumarwa ne hata abantu bakiriza engeri gye yamujjenguru aliyebo ng'asomye nnyo nga lecturer mu university ne bamukiriza nzo mukuraba okwange President Museveni ndowooza jukira prime minister baza aleta ndowooza n'ajukira amaanyi nga right honorable Mwambazege yalina ku bwa prime minister oba yamukanga nnyo n'agamba nti kakati nja kuleeta barugojobe bwe batyo rugonyami bakiyita bali rugonyami ne bananga kambabuulire abantu abamu mweyisaawo ye alonze cabinet rutu mbadde nawo mu NRM eno cabinet warugirabyeko ngo ifanagana ku bwetyo nga bantu lazima ne bagamba ntono kiki ne president najinyoma bwatyo na rokolinde I'm still building my point natunulide Museveni okujoga kwali nasikora banga natunulide right honorable former speaker Kadaga ekyenkyanyonyereza kumujja kunyamba Kadaga yali nibanga simusoga kubanga batugamba nti abasuga bali n'emputu muleke kutulimba mu bifo ebiri kumpi ebiringa ebitaliiwo ekimu ku ebyo ye East African Ministry kumpi eringa etaliiwo terina na mugaso naye ng'obadde namba 3 speaker ng'ogamba nti wagaana obwa vice n'ogamba njagala kwebegerako simba manyi olusoga nali kyogerera mu lusoga njagala kwebegerako nawe n'okakkana President Museveni n'akujoga n'obeera minister wa East Africa kakati nze kyengezako okubagamba President Museveni bwakukuba ayagala kukulira n'omutaka n'omubitosi akuswaza singa nabadde Kadaga naligenze kamuli n'intuura nesigenda ate katereka muleke kutulimba teri minister reporting wa prime minister nchidamu teri minister reporting wa prime minister ndeka ebibyo teriyo leka kugamba ekigamba leader of banange kambabulire ekigambo kya prime minister ye leader of government business katere kumanyi oluzungu leader of government business in parliament
in parliament. Leader of government business in cabinet is vice president. Banang. Prime Minister is leader of government business in parliament. Katerega muleke kwebuzabuze bitaliimu. Leka kwebuzabuze bitaliimu. Kakati kantware cyakaterega. Kantware cyakaterega nti leader of government business in parliament. Minister chi aisamwete kanga taise mu parliament. Ni katerega woyogera nayo mumanyi. Teri minister ataisa atareta teka mu parliament. Chovora bamita leader of government business buri muntu ye namukulira in parliament. So echengeza ko kuga natunulide ndugurugunda mbawa ngeri mbuzivile jaze ngajogamu rugunda kukurowoza nduguru hakana rugunda we ngeza ko kurowoza nga ndugurugunda nga special envoy yoba mu wabuzi wa president owawaguru nga tudene buchaman ne kusasira ne gundi nga bawabura president kwa information yalozikiriza Rugunda yasembyeyo okuva mu cabinet gwe bayingira ne president Museveni yabadde akyagirimu era yagenze hono tapanga ko mu cabinet yabamu konga ali mu New York mu UN yagenda ne cabinet position era yatula yes mu UN yagenda ne cabinet position ye he was a cabinet member and whenever he was around yatulaga mu cabinet yagenda nacho nolecho ye muntu eyatandika kirala mu kaaga bwavaamu biri gumu tayinza genda ngo mubiri kakati bananga ono rutampa dechi bananga yaga mureke kuntawanya mu bitalimu no maliride necho maliride cyo na kikugamba ntata avudemu inze nkugamba ntavudemu era ngaswazidwa kye kisinga obukuru nkugamba kati ndugurugunda ajja kutula ne buchaman ne kusasula ne furu figa ngaba wabura president special envoy yakora mulimo ombako owenjawulo ngakora ajja kubanga munyonyi nga naye ebyo byonna cabinet jemba gamba eneswaza buswaza era twategedde ekisenge ky'omukuru bwe kifaanagana ekisenge kyategeeza yadduse ku bagezi n'agenda mu kisenge ekikye n'agenda mu kisenge kye raba ebyavudde mu kisenge kye kati ngenze ku kyetaka ekisooka naye banange katerega ono yakiddewa kati kambawo ekyokulabirako kya Amini mu biseera bya Amini teri muntu yadde n'omu yagobwa ku ttaka. In fact mu biseera bya Obote teri muntu n'omu eyagobwa ku ttaka. Ati lwe lwali lutalo kujjako omulembe oguyitibwa Museveni omuntu yenna abonyabonyedde ku ttaka ekinene nnyo wabonaabonedde kambawo ekyokulabirako naye nga sinagenda wala naali ntudde wano kino nakyo lutu mukitegeere naali ntudde wano obwekitiibwa Ssebunya ng'atudde awo oyo yateranga okumuleeta muwulirize kino abantu abamuweerabize ku partial report eyasookera ddala Ssebunya n'akakiiko ke mu bye basooka okufulumyamu kino kyalimu yes nti ettaka erya mayiro land eveewo nze nafubutula Ssebunya yali atudde awo nzijukira ng'amugamba nti Ssebunya nti gwoba oyagala kukola mission mukama wo buli bwakutuma akuwa ekyo tuyita terms of reference kyendo ekigambo kye nakozesa nti kati ntegedde nannyine yabatuma mugende munyonyoleze ku ttaka ekyo yabatuma okumukolera
mukyajukira yari atudde wano tojimpa ibyo byona mwabirese wabirese nga muri rudawo ne ekyengezako kubagamba nti bwe muraba nti President Museveni ekintu kya Mairoland kimuruma na sekuruma yona ate kambabulire ettaka eriruma abantu abali mu government sitaka lya Uganda ttaka lya Baganda wano baleke kwebuzaabuza gyebagala ate bajja kulitwara gwe munaabeera nga mulimu n'abantu gwe bakututeko sebo gwawo ti wafukumye bufukumi in fact kanzireyo katono isoko linde abaturiza mu nsonyi ko katono njogere kusebo gwawo sebo gwawo gwe muwesi katate ndi kumuwesi abantu abalinga muwesi mugenda kubona nnyo mu byobufuzi n'okusingira ddala mu Buganda wano kyovura bamwali njagade muwesi nze babulira amazima sebugwawo kirabika sebugwawo yatunulidde political feature ya FDC n'agirabanga etagara yingeri bwetyo n'emyaka gyalina sagala kujyogerako kubanga ndabye batandise kujyogera yes ekyebitiibwa nakyo kino abantu ba FDC muna kugenderera abakyala abali mu FDC simani wakikumpa abakyala baze nga babavaako oba mubayisa bubi oba mubakora ki banange ekyengezako kubagamba Katonda ayogedde ku Salamu Musumba simumanyi kati omuyorerero ogwo nagwo ate mwana watu murese kyabalyo mu nsi imwe timuroza nti Museveni ajoze bitundu bya wano byokka bw'oraba mu Western Region nga chairman wa NRM yebalyo mu nsi there is a problem ekyo nkirekeddawo naye ekyengezaako kubagamba ng'abagamba nti Kyagulanyi bwe yamusimbako omuntu wali nti bwe bansimbako omuntu wali mwalidde wani yanyamba naye mu byafaayo bya FDC eyo mukyala kumpi yomu yatandikawo FDC yabadde agivugirira ensimbi buli kimu kati President Museveni ye ekyakoze mu FDC nabagambira wano nti Museveni ayinza talimba bw'aba kugambye nti ayogera n'aba FDC in fact ife kyetunyonyereza sebugwawo yamutwalira ebyama bingi bwebityo yagenda yeka oba waliwo abalala abasobola okutwala wabula ekyengezaako kubagamba nti President Museveni abanauganda yabayiga n'abamalawo tiyali badde sebugwawo essaawa y'olwaleero n'ekitiibwa kyabadde alina okukiriza ate okujoogebwa ngerifaanaganako ayogera ku ttaka lya Buganda gamba buli sebugwawo ekitiibwa kyabadde alina ekyaki yes ekitiibwa sebugwawo nakkiriza n'agenda kukozesebwa n'atayigira ku byafaayo n'atamanya Betty Kamyo kye bamukoze n'atamanya Sarah Kanyege kye bamukoze mbabazi tiyazeeyo yazeeyo mbabazi tiyazeeyo mbabazi yarondesebwa gwawo gusaaga ate muweesi naye mubeera biza mwali tamanyi nti mukama we ono gwenjogerako ekyasinga okumukubya ku bwa MP bamuretinga ne Museveni nti balina obuzaale nga kikulaga buli bwogende wa Museveni oba omufumu by'obufuzi guno wano kemiko gye bamukuba naliwo mu biseera ebyo gwe muwesi muyinza kubanga timumanyi simanyi kemiko mwe timumanyi gye yava nali mbakati wokulaba kemiko ye gye yava ng'eyerokedde kaakati wulira muwesi obwerabize bwe mukama we ali kutaka mu by'obufuzi bwakumureretinga n'oli ate ogamba sebugwawo agenda eri sebugwawo mu by'obufuzi vu afuuse vu natunulide muleke gamba buli
afuse vulu bamusula natunulide information jenjala okuwa mukulu byalugava tufu nnyo waliwo abantu abatula bayinginiyalinga chemical ne bajinkuba ng'ebiseera nina bitono ntandise okusoma amateeka makerere ne bagitambuza wonna naye nga bagitambuliza mu Kato Lubwama neyetolola mu Lubaga South ogenda okakana nga ndi ku ttaka kakati kyembagamba katata tiyali badde mu West ekyembagamba omuntu omubi mu byobufuzi ogosobola kwegattako asinga okubeera omubi ng'ova mu opposition ye Mr. Museveni buli bw'omwegattako fuuka vu mu byobufuzi naye olaba sebo gwawo ekyo takimanyi naye ekyo n'akaleese kabayiza we njagala kumaliriza ku kintu ky'ettaka ekintu ky'ettaka nzikiriziganye ne banange nti abantu abali mu gavumenti baleke kwebuzaabuza mu bitaliimu ekintu ekisinze okubonyaabonya abantu era abantu abasinze kugobebwa ku ttaka tibagobebwa ku Mailo land wabula bagobebwa ku public land n'abantu abali mu gavumenti engeri gye bajuddemu obubi kugoba abantu ku ttaka bibirabuliza ku Mailo land ekyo njagala mukimanye ekyokubiri njagala kwogera ku land fund nalabye Lukyamuzi ng'agijoga era land fund eno n'abantu b'Emengo mbatwaliramu bona simanyi lwaki beesulako gwanagamba nga land fund eyo yali yamye Obuganda ng'esente ezifumbekedde muli oluusi bazisasula busasuza abantu b'ewaffe ng'Abaganda wano beesirikidde ekyokulabirako esente z'ekibala ezasasula abakiga bali eyo zaavaawa esente ezasasula Omulangira bali gye Bwenkankole zaava luddawa naye wano mu Buganda gwe bakasasula Omuganda ogwemanyi ye Kiconco owulira Omuganda yakasasulwa ng'amaze kubonyabonya n'abantu ku ttaka ye Kiconco Omuganda bwagendayo nga teyagala atagendeyo kakati nze ekyembagamba muweesi Omuganda bwagendayo lwaki toyagala agende olwakusefu muweesi mwamanyira kwera olujja nedda sebu genda werekera sebu gwawo mwere nja kumugoberera naye mugoberere evvu lyoyogerako lyerirwa Abaganda bakima byabwe Abaganda bagendayo kubikima luddawa owa Museveni sebu gwawo agenze kukima ajja bijjayo ajja bijjayo ebyettaka kakati President Museveni ge tutagenderere bw'abeera n'abantu abalinga abamuweesi bano ajja kutufuka n'enviri zive ku mutwe wulira nti sebu gwawo agenda kujjayo ebyabaganda lwaki Omuganda toyagala abeerewo kate